وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunamshukuru Allah tabaraka wa taala ambapo ametuwezesha kushanika katika ardhi hii. Tunaomba Allah tabaraka wa taala akubali ibada letu. Jambo la pili, tunamtakia rehema na amani kwenye kipenzi chetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Matenda majuvuga Allah subhanahu wa ta'ala washtiwa jalla jalaluhu achatwadde chengere ky'obusilamu wakadhalika ne chengere ky'obulamu. Tumusabanga tumuwanjagira aberenga sa okusasirana n'emikono kya Nabina Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Abamanya Oluswahili mwaniko omukono. Amalobozi bannanga amalobozi tushirike barakallahu fikum biidhnillahi tabaraka wa taala. Nga sinaba kubeera nga ngenda ku musomo gwampeereddwa waliwo hadithi bbiri era ku nsonga bbiri njagadde nate insha Allah ntandike nazo kubanga ziri muhimu nnyo okusinziira ku mbeera gye tuwangaliramu. Ekisookera ddala biidhnillahi tabaraka wa taala nti abakyala abasiraamu bafumbirwa abasajja nga si basiraamu. Abakyala abaana ab'obuwala abasiraamu bafumbirwa abasajja ba Opiyo, ba Charisi ne bamatayo. Naye nga ate mukimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki? Yakituziyiza. Njagala biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tuteekeyo nnyo amatu ku nsonga efaanagana bwetyo. Hadithi ya Anas, sahaba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ayitibwa Anas, yagamba nti anna Aba Talaha, ebiseera ebyo Aba Talaha yayita naba kusiramuka ng'akyali muki? Ng'akyali mukafiri. Aba Talaha oyo khataba Sulaim, yagende w'omukyala ayitibwa Sulaim. Bw'osinziira ku taarikhi nga bw'atulaga nti Aba Talaha yali muvubuka mulungi nga musufu, ate nga ensimbi weziba nsimbi akola ki? Aziina. Naye bw'ajja ewa Sulaim, omukyala oyo oba omuwala oyo era ayitibwa Sulaim, naye ng'ensonga emuleese ayagala kola ki? Ayagala kumuwasa. Faqalat, njagala bino ebigambo barakallahu fikum bituuke ku buli muntu yenna, especially abawala abatannaba kufumbirwa oba abatuuse mu kaseera akagenda okufumbirwa. Aba Talaha bwe yajja ew'omuwala oba omukyala ayitibwa Sulaim, bw'atuuka gy'ali Sulaim yamugamba, wallahi ndayira mu linnya lya Allah tabaraka wa ta'ala, mithlu kama yurad, omulenzi afaanagana nga ggwe, obulungi bw'oyina bw'eba famire, masha Allah tabaraka Allah, famire nnungi. Yamugamba nti mithluka la yurad, omuvubuka afaanagana nga ggwe takola ki? Wallahi taddizikayo. Mufuna abooluganda? Namugamba nti walakinnak, naye unfortunately ekisinga okwasa ennaku, yamugamba nti anta kafir, toli musiraamu. Toli muki? Toli musiraamu. Bamekolo leero abawala musajja najja nga akwogereza nga okimanyi nti si musiraamu, n'omukkiriza n'omutwala ewa kitaawo, mu mbeera efaanagana ku bwetyo. Naye ono Sulaim ng'olwaleero nti abawala b'ennaku zino twagala nnyo abantu abakoze eki? Abalina kasente atalina tokola ki? Subhanallah. Sulaim yatunulira Talha, Abu Talha, nga bwe ziba nsimbi akola ki?
family gyavaamu by then be baali mu buyinza. Ne wallahi yamugamba nti Aba Talaha mithluka la yurad walakinnaka anta kafir. Afaanananga Aba Talaha tasobola kuddizikayo olw'obulungi bwe yali ayina, bwe ziba ensimbi yali aziina. Naye yamugamba nti mithluka la yurad, naye yamugamba nti anta kafir, oli muki? Wa ana muslima, nze ndi muki? Subhanallah. Bamekulu waleero abawala abafumbiddwa abasajja nga si basiraamu, olw'okubanga amulimbelimbe n'obusente n'awuddiisa abazadde, ne basalawo ne bagaba omwana ow'obuwala nga bamuwadde omusajja atali muki. Ono Sulaim yamugamba nti anta kafir, wallahi oli mukafu. Wa ana muslima, nze ndi muki? Ye mukyalo omusiraamu bw'atyo bw'alina okubeera. Si buli musajja ajja mu bulamu bwe nti akola ki? N'amugamba nti wala yahillu li, obusiraamu tebunzikiriza an atazawwajuka, gweokola ki? Obanza okufumbirwa gwe. Mufunye abooluganda? Nekitegeeza ki? Nti omwana omusiraamu yenna tafumbirwa musajja atali muki? Atali musiraamu. Yamugamba ebigambo bino wammanga, fa in aslamta ya Aba Talaha, bonaaba okoze eki? Bonaaba osiramuse? Yamugamba nti fadhalika mahri, ge gagenda obeera amawale gange, ge gagenda obeera amahale gange. Okola ki? Okusiramuka. Ate si kugamba bugambi nti nsiramuse n'okola ki? Bameka abakwenya olwaleero n'alimbalimba abazadde nti akoze eki, naye ate nga takoze eki. Subhanallah. Waliwo omuwala omu yayina eyali agala okumuwasa nga si musiraamu, n'amugamba nti kitange tasobola kukkiriza mu maka gano, kitange tasobola kuzaala mu maka ebbanga ly'omala nga toli muki. N'agamba kale ngenda siramuka. Mufuna bwe yagamba nti agenda kusiramuka, n'agamba nti asiramuse, ne bamutuuma n'erinnya nga ye Abdullah. Najja ewa taata n'amugamba nti taata, asiramtu, nakoze eki? Nasiramuse, njagala kuwasa muwala woono. Taata bw'amala okukakasa nti omuvubuka ono akoze eki? Asiramuse. N'akola enteekateeka n'amugabira ani? Amala okumugabira omuwala we, batuuka ewaka, wayita omwezi gumu. Omuwala n'amubuuza kiki nga tosaala, buzibu ki? Wagamba nti okoze eki? N'agamba nti amazima gali nti sisiramukangako, ekyansiramusa nga njagala taata waakumpe, nabekito siri musiraamu. Sulaim omukyalo ono yali mugezi nnyo, yagamba Aba Talaha, ekyokuŋŋamba nti osiramuse sikigaana, naye olina okunywerera mu ddiini, n'osoma Qur'ani, n'osoma tawhid, n'osoma na buli kimu, n'enkakasa ddala nti okoze eki? So si kwenya n'olimbalimba omuntu nti akoze eki? Nti akoze eki? Asiramuse. Wallahi subhanallah, kuna baadhi ya Waislamu ambapo wananishangaza sana. Waliwo abawala b'Obuislamu olwaleero abatwewuunyisa ffe nga ffe. Lwaki? Kaifa taqa fi lhubb ma'a lkafir. Omuntu agwatya mu mukwano n'omuvubuka atali musiraamu, n'alaga nti amwagala nnyo, n'alaga nti amubeererawo embeera yonna, naye nga si muki. Wallahi ayiwanda, nashanga omwana w'Obusiraamu ogwa mu mukwano nevubuka nga si ki? Nga si siraamu. Neewuunya omukwano omuntu agujjawa, amahabba ago omuntu agajjawa, okufumbirwa omuvubuka nga si muki? Nga si musiraamu. Wa ma'a dhalik n'amuzaalamu n'abaki?
omwaka oguwedde twali saidi zeyo bayitayo lira. Omuwala wandika ekibuuzo n'agamba nti sheekhi, tuli basiraamu ewaka, maama musiraamu, taata muki musiraamu, naye mwana wattu bankako ofumbira omusajja atali musiraamu. Olw'okubanga yalina ki? Yalina muwogo, yalina ensimbi, bakaka omwana ow'obuwala ono baleme kufiirwa ki? Baleme kufiirwa chance eno, olw'okubanga omuvubuka alina ki? Naye nga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mugenda mugamba nti mwafumbiza omwana ow'obuwala ne mumufumbira omusajja nga si muki. Naye wenyini omwana ow'obuwala omusiraamu okkiriza otya okufumbira omusajja nga si musiraamu? Maaso ga Allah ogenda kumuddawa. So eyo faida nkulu nnyo eri abaana baffe ab'obuwala n'abakyala abasiraamu. Tofumbirwanga omusajja atali muki, olw'okubanga alina ki? Gumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuleetera omusajja oyo mutuufu omulungi omusiraamu ate nga alina neki. Naye bw'onaasitaajala n'opapirira olw'okubanga oyagala ssente ojja kugenda omufumbirwe, naye bw'onaasinkana Allah subhanahu wa ta'ala ojja kwokyebwa omuliro. Point eyo etegerekese bulungi. Nga nyingira mu mawdhu'u gye bampadde biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, egamba nti mukyala alina buvunaanyizibwa ki eri bbaawe. Mufunye abooluganda? Omukyala alina buvunaanyizibwa ki eri ani? Tetuwangaala buwangaazi nga tuli bafumbo, naye nga tetumanya omukyala role ki gy'apureyinga ng'ali ewaka naani? Ng'ali ne bbaawe. Ensonga esooka biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, hifdhu assirri. Omukyala omusiraamu omukkiriza alina okukuuma ebyama wakati we naani? Ba point etegerekese bulungi. Omukyala alina okukuuma ebyama wakati we naani? Bameka mu bakyala olwaleero ng'ebifa mu nnyumba bannayiba babimanyi. Buli ekifa ewaka bakola ki? Mukyala omusanga mu sitenseni eyo ali mu kwogera biki ebifaawa? Ebifa ewaka. Hadithi ya sahaba ayitibwa Abi Sa'idi al-Khudri radiyallahu anhu. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba, inna min asharri nnas. Bannange tuteekeyo amatu, zino nsonga nkulu nnyo. Yagamba nti inna min asharri nnas inda Allah manzilatan yawma alqiyama. Abantu abasinga obubi maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, yagamba nti arrajul omuki, omusajja, yufdi ila almar'a. Waliwo ekika ky'abasajja olwaleero abaswaza abakyala baabwe ewaka. Ayinza okumuswaza nga n'aba naye bakola ki? Nga ne bannayiba bakola ki? Wallahi n'aswaza omukyala gwawangaala naye, n'aswaza mukyala we gwasula naye mu buliri, n'abanga takwatibwa nsonyi ti omukyala ono gwenswaza gwempangala naye ewaka. Watufudhi ilayhi. Ate omukyala n'abeera ng'aswaza ani? Bameka mu bakyala b'abasiraamu olwaleero wallahi nga baswaziza babba baabwe. Tunulira mu mawulire olwaleero abakyala bamukwata ku ggulire nga yeesujjala bibi ayambadde ekikaaya, n'abeera ng'ayogerera bbaawe. Ebigambo ebyogera sijja byogera, muyimanyi lungi n'okunsinga. Naye ng'abakyala boogera ebigambo ebikkakkanya ebiswaza babba baabwe, ne batamanya ti omusajja nga sheekhi bw'agambye barakallahu fikum, ne wabanga akoze ensobi
guminkiriza tomukola ki tomuswaza. bwogenda mu mawulire nogenda mu sitensi nogenda ku muzikiti noswaza omusajjawo, ani aswala? Abooluganda, ani aswala? bwoswaza baawo gwakoze eki? gwaba aswadde. pointi mugifunye bulungi. kitegeeza nti ekyama ekiri wakati wo ne bbaawo kirina kubeera wakati wani? wammwe abaki? teri mwateekeddwa kukimanya. ekyama nga mwakyekuumira ne bbaawo bwe kaba kamogo teri muntu akola ki? okujjako ani? ni wallahi ekikwewunyisa nti omuntu awangaalira ku muzigo naye nga ne neiba ow'omukaaga obuzibu bwawe bwayina abumanyi. anti omusiraamu twamumanyira munnange awangaala bw'atyo. lwaki? omukyala agenda n'akola ki? n'anyumya nga bawaata emmere banyumyamu nti baawange ali bw'ati, akikwasaganya bw'ati, ali bw'ati ne bw'ati, ne wallahi n'atamanya nti bano baagamba nabo balina gye bagenda ne bakola ki? musajja tovaayo n'ova gy'ovudde oba oli awo nga baseka n'otamanya nti wootabeera omukyala akubeerako ng'akola ki? omukyala taba musiraamu mukkiriza nga tasobola kuuma kyama kyani? kuuma ekyama kya bbaawo biidhinillahi tabaraka wa taala. wakitiibwa allah ajja kuwejjana. nga bw'otayagala muntu kubeera ng'ayogera kamogoko gwe kuswaza ne bbaawo bw'otyo bw'oba okuuma ekitiibwa kye, bw'oba okuuma hishima ye, oleme mulalaasa muki? oleme mulalaasa muki? oleme kumulalaasa mu bantu. ensonga etegerekese bulungi eyo. ensonga eyokubiri, adamu namima. abakyala eŋŋambo zisusse. buli akafa ewaka owaye haji yandeetedde kino n'ebitoogerekeka omuntu n'akola ki? n'abyogera. ebiri wakati wo naani? subhanallah. buli ekifa mu maka ga haji naye alina okukola ki? buli haji kyaleeta ewaka omukyala akinakala n'agenda nga akisaasaanya bakole ki? bakimanye. omukyala omusiraamu alina okubeera nga omumwa guno guliko ki? gwina okubanga guliko ki? tamala googera bigambo, tamala galasana. ye mukyala omuki? omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti lamma urija, bwe yagenda mu isra wal mi'raj, yagamba nti maraltu biqaumin. jiburil bwe yali amulambuza yamuyisa ku kibinja ky'abantu. wano njagala tuteekeyo amatw abooluganda. jiburil bw'aba alambuza omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama marra biqaumin, jiburil yamuyisa ku kibinja ky'abaki? lahum adfaarun min nuhaas, naye ng'abantu abo balina enjala nga nki? enjala nga mpanvu. tebakoma ku ekyo, yakhmushuuna wujuhahum, bali mukola ki? bali mukola ki? bali mukwekwagula. subhanallah. oba nkyogenda ntya mu luganda? bali mukweyagula. naye nga lwaki beeyagula? kanu yakuluuna luhuma nnaasi, balyanga ennyama y'abaki? batuulanga babiri nga ye balinanyagaye ku mizigo ne bageyo akola ki? asembayo. anti ako mukalaba bakaleese ejjo naye kalowooza kanaawangaalawo wano. naye nga wallahi omukyalo omusiraamu omukkiriza talina budde bukola ki? talina budde bugeya. leeta adhkaari, soma Qur'an, ogenda kusinkana Allah nga Allah subhanahu wa ta'ala takusiimye. towesitinganga tayimu yo, towesitinganga ki? tayimu yo ku bintu ashiyaa tafiha
kwebyo ebitagenda kukola ki, ebitagenda kugasa. Kyalo omusiraamu bw'abanga bbaawe taliiwo abeera muki? Togenda musanga ku muzigo ng'atudde ku veranda ali mu mboozi anyumya. Nedda, bw'agera obudde bwa haji bwakomawo n'agamba waye kanyingire haji anaatera okukola ki? Kyalo omukkiriza, omukyala w'omusiraamu, abakyala ababakkiriza bonna ebbanga lyamala nga talina byakukola abeera mu njuma ye ng'akoze eki? Wallahi ng'asirisa alinda bbaawe akole ki? Alinda bbaawe akomewo. Y'omukyala omuki? Y'omukyala omusiraamu omuki? Omukkiriza asuubira ejjana yaani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga etegerekese ensonga eyo. Ensonga endala biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, i'itaa'i al-waqti al-kaafi, nti omukyala omukkiriza omusiraamu baawe alina okumuwa obudde obuki? Obuki? Bameka mufe olwaleero ng'abakyala they are complaining, wanashtaki, wanaleta shakwa. Kwa nini? Kwa sababu obudde betubawa buki? Obudde tumala ku WhatsApp, tumala ku Twitter, ku Instagram. Twagala mawulire kyagafudde muki? Agafudde muki? Nosanga omukyala actually lunaku olwaleero mbadde mu ofiisi awo, olwo omusiraamu mukwano gwange nangamba sheekhi wallahi numwa, I feel the pain. Namugamba lwaki? Nangamba nti teri kinnuma kubeera nga neetissa enkoko, neetissa amata, omuceere, obuwunga, nentuuka ewa mukyala wange nenkonkona, najja nanzigulirawo. Bw'amala okunzigulirawo naddayo mu ntebe n'atula ku WhatsApp bw'ati. Mukyala omusiraamu takola ebyo. Mufuna abooluganda? Omukyala omusiraamu omukkiriza kola ki? Olina okuyiga omusajja wo omukwata otya. Omusajja wo ogenda kuwangaala otya naye. Mukyala wabaako, omusajja wabaakomyewo ewaka, olina okubeera nga wateeseteese ka juice nga wakatadde muki? Notegeera nti haji saa 12 abaakoze eki? Baakomyewo ka juice nga wakoze eki? Wakateeseteese dda. Olujja n'ayingira n'omwaniriza n'omuwa kuhaaga. Salaamu alaikum, sayinza okukulaba mwami wange. Mukyala wa omusajja we ateekeddwa okubeera nga buli lunaku lwakomawo ewaka abeera nga ava e Bulaaya. Wallahi munfuna omusajja lwakomawo ewaka abeera nga ava wa? Laavu gy'omuwa, amahabba g'omuwa, obeera nga amaze omwezi nga tonnakola ki? Naye kimalamu amaanyi, kimalamu amaanyi. Omukyala nga talina warm welcome eri bbaawe. Mukyala omukkiriza omusiraamu ateekeddwa okubeera nga alina warm welcome eri ani? Musajja we akomyewo ewaka, barakallahu fikum, mugambe mwami wange kulikayo, gitambudde giteejo olwaleero. Mbadde nsaba otuulireko wano, n'ogenda mu firiji n'oggyayo akatunda, mbadde nsaba onye katunda. Nanywa akatunda nga naye muki? Wallahi nga mutebenkevu, ajja kwagala, ajja kwagala, tajja nakuzaako. Awe atipa tuli fenna. Bw'omala otegeera baawo n'omukolera ebyo, ennyumba n'agisanga ng'eri organized bulungi, otaddemu, ogikubyemu akaki? Akawoowo. Haji n'atuuka n'agamba ddala mu butuufu Kashifa ninga eyamuwasizza ejjo. Naye lwaki tuwangaala mu maka n'abaami baffe ne tugaana okubawa hakki zaabwe, ne tukola bye twagala? Tunaawangaala tutya nabo? Banaatwagala batya nga tetubafaako? Kubanga nga omusajja alina okufiibwako. Omusajja alina okukola ki? Mu mbeera yonna musajja abeera bebi wo. Abeera ki? Omusajja abeera ani?
bana mukitegedde omusajja ewaka abeera ani? bwakuyita yes please baby, muntegedde bulungi, ono awona sasa kama wanabebika, wanabebika. Subhanallah, la hawla wala quwwata illa billah. Ye mukyalo omuki, ye mukyalo omuki, omusiraamu ate omuki. Wallahi tokkirizanga omusajja wo okubebika n'omukyala omuki ng'okola ki? Wallahi nga wooli tomukkiriza na simu, muoneshe mapenzi sasa. N'ekikowisa nti abakyala olwaleero omusajja ali ku simu n'omukyala ali ku ki? Asindika ka WhatsApp, onaali ekyeggulo tiu message negenda sinnatuusa, naye nga bali muti bameka. Subhanallah, omukyala omusiraamu omusajja we akuma esimu giteekewa gijje nako. Bebi wange akoze eki? Sembera ano bebi wange omubudeebude gigenze gitali olwaleero, munnange gigenze weekyo. Nsaba Allah ateekemu omukisa. Ye mukyala omuki? Husnu al-muamala, husnu al-muamala, enkolagana yo nani? Ne bawo. Ate subhanallah, wewe ndio ambapo unasababisha bawo kola ki? Okwagala nnyo. Bamekuwa wewe mufe abana bako ne babafe wanika ku mikono, abana bane baba babwe. Subhanallah, abana bane baba babwe baliwa? La hawla wala quwwata illa billah. Bali bana nenga muli bameka? Hadithi ya Aisha radhiyallahu anha ya mchara wani bana yamulile nsongero. Salamu alaikum, salamu alaikum. Hadithi ya Aisha yani mchara wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi yagamba nti kuntu aghtasil, nakolanga ki? Warrasul min ina'i wahid, mubensani ki? La hawla wala quwwata illa billah. Bebi akomye wewaka sikumuteekerayo mazzi mu kiyigo n'otuula ku WhatsApp, naliko ku WhatsAppinga. Munaye bameka? Ninda bebi wange akomewo, ninda mwami wange akole ki? Mukiyingira bameka? Mukiyingira bameka? Mukifuluma bameka? Tunakikola, tunakikola. Wallahi tuna zaidi upendo bwana. La hawla wala quwwata illa billah. Lava egenda kola ki? Egenda kola ki? Olwaleero musajja ayinza okubeera nga ali ku mulimu n'omukubira akasimu, ayinza okubeera nga akoze eki? Salamu alaikum. Tata Abdul, leero kikinga oluddeyo, anti munnange mbadde nabye nkola ki? N'omugamba otya? Tata Abudu, upendo gani nga sikuone baby? Tata Abudu mukwano mufuna abooluganda, yeyo omukyalo omusiraamu omuki omukkiriza baawe ayina okumulaga buli kimu. Ebbanga lyamala nga takoze eki? Nga takoze eki? Nga takoze haramu. Bagambe tunatera okugenda mu azaani. Eyo ensonga etegerekesa bulungi nayo. Naam, ensonga endala, omukyala omusiraamu omukkiriza ayina okubeera nga alina kanaa
mumaka wawangalire wani yekusa nako bawe kakoze eki wallahi kalese bwabanga afunye kafu kiro kenyama nakaleta tebenkera naki tebenkera nako ebisere ebisinga ekitunakuwaza fe abasajja nti ogenda n'otuuyana n'otoba n'ogamba nti mukyala wange waka leka mumutwalire akalabo kano oba leka mumutwalire ekintu kino naye n'otuuka ewaka n'okimuwa nti maama Muhammad kiikino n'agamba nti ke kano kooleese ne n'atamanya difficulties buzibu bw'oyise mufuna ako kaki katono mufuna abooluganda kitegeeza nti olina okugumiikiriza barakallahu fikum kwaka akatono baawo kakoze eki kakuwadde tebenkera nako gumiikiriza nako wakitiibwa Allah ajja kukola ki bwakitiibwa Allah ajja kukola ki ajja kukola ki munfunye tunagumiikiriza n'ebitono byaba batwadde babaami baffe naam ensonga endala an tahfadha zawja omukyala omusiraamu omukkiriza ateekeddwa okubeera nga akuuma emaali yaani ateekeddwa okubeera nga akuuma emaali ya bbaawe tagijaajamya nga bw'aba akoze eki ye mukyala omusiraamu omuki omukkiriza hadithi ya abi hurayra رضي الله عنه قيل للرسول يقام بك محمد صلى الله عليه يقام أنت أي النساء خير مچالتي abasinga obulungi abasinga obusufu abasinga okubeera nti waki wawaggulu ate nga wabbeeyi qala mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akola ki yagamba allati tasurruhu idha nadhara yoyo omukyala baawe nga bamutunuddeko afuna kasimayiro anatabasamu naye musajja nakumawe waka musajja watu akooye nakusanga wenosibye esumbuusa agenda funa atya amaanyi tomwaniriza akusanze onyiize naye omukyala omusiraamu omukkiriza yoyo baawe nga akumyewo ng'alina akaki kasmao kuki anamuonesha upendo anamuonesha mapenzi yeyo omukyala omuki ensonga eyokubiri watutiicuhu idha amara omukyala omusiraamu omukkiriza baye bw'abanga amugambye sikulaba ng'ovudde ewaka n'atakola ki n'atawalaaza mpaka n'asigala ewaka bameka mufulwalira abakyala baawo yakugaana okutambula naye n'okola ki nagaana okukola kino n'okola ki mukyala omusiraamu tabeera bw'atyo mukyala omusiraamu alina okuwuliriza ani bw'abanga amuganye ensonga agikole ki agireke munfunye wala tukhalifuhu fi nafsiha toyawukananga kwani bangambye nti obudde buweddeyo naye ensonga zibadde nnyingi ku mukyala byateekeddwa okukola eryani eri bbaawe kansembeyo obugabo buno barakallahu fikum bugenda eri abakyala b'obusiraamu oba abakyala b'abasiraamu kala hakimu yagamba nti laisa li muhimmati it is not my role siyo kazi yangu an akhtaru tarbiyatu ibni
kuchagua tabia ya watoto wangu. Yagamba nti walakin muhimmati an akhtaru imra'atun saliha. My role, kazi yangu kuchagua Muislamu wale ule mwenye na imani, mwenye na oya inachi aina imani. Nagamba nti ma fasada baitun wa ma fasada rajulun illa fihi imra'atun fasida. Bao tajja kubeera successful, ewaka tewajja kutereera. Ebbanga lye wanaamalanga omukyala ali mu maka ago muki mubi mwononefu, si muki si mulungi. Nagamba nti wama salaha rajulun wama salaha baitun. Ennyumba ejja kulongooka, omukyala ajja kubeera, ennyumba ejja kukola ki? Ejja kulongooka n'omusajja nga muki nga mulongoofu. Idha kana fihi mura'atun saliha. Ewaka wanaabeerawo omukyala omuki, mukyala agenda okuza qiyamu layl. Owaye haji zuuka tukubayo mmeka, tusome ku Qur'ani, twegayirire Allah, tukole ku adhkari, tukole zikiri ya mukyala omuki omulongoofu era omusiraamu. Osabanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nakuwa omusajja omulongoofu. Naawe omusajja osabanga nnyo Allah tabaraka wa ta'ala nakuwa omukyala omuki omukyala omulongoofu. Why? Bw'anaabeera omulongoofu kitegeeza nti obufumbo bujja kutambula 100%. Muntegedde? Olw'obufunda lw'obudde nja kukomawo insha Allah, naye Allah subhanahu wa ta'ala waliba tusinkanyiza tujja kulaba nate obuvunaanyizibwa bw'omukyala eri bbaawe obusigadde. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumeanza Sheikh Hassan.